banji batabuka ne bagamba nti ne mutwagaza ki zata fetu mwegulira mutwagaza ki kakati principal w'ekibiina ekya NUP gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the ghetto gladiator n'agamba abaana temutya nammwe temutya abo tubasobola temutya era kyakola n'agamba kakati ndumidde mwena ku Twitter ndumidde mwena ngambye mwena ku Twitter ate bamuwulira bamanyi n'okugamba nti principal tasobya era atuliriza enkeera abaana bangi abaali tebagenda maaso nokuba nti bakozesa Twitter ayika ne batandika okwefulowinga ne batandika okugamba nti drop your Twitter handles nti eyo tajja bakwatayo kakati mbadde nkulaga bya Twitter mbagambye nti gye tuli olwaleero ku mitimbagano Twitter omutimbagano kikigenda maaso n'okuba nti gitambula twabadde tuli sajja asinga obugagga okwetola ensi gwe bayita Elon Musk finally deal ya denga liye gali n'agenda maaso n'okuba nti yasonjodde omukutu ogwa Twitter gugwe bwoya kati omukutu guno atuliriza bwe yagenze maaso n'okuba nti agugula waliwo abateekateeka okudduka kubagamba nti ono akkiririza mu free speech yogera kyoyagala Twitter ya Elon Musk yogera kyoyagala kakati osobola ogiteekako erinnya paatike Twitter yogera kyoyagala sabula nga bw'olabye ye Twitter ya Elon Musk kakati munnange abaana nga bagamba oyo kagiguze kiwedde kyokka nno omu ku baasanyuka nga agiguze ye Jeno Muhozi Kaine Lugaba agamba nti emabega babadde balina engeri gye bamuvububamu kakati ono kagiguze kazikole ki baziyita kwabika mpiira Kyagulanyi amajje ge gaduumira daga nti mwenna ku Twitter njagala okutegeeza nti eki-latest ku mukutu ogwa Twitter Elon Musk abuli n'agamba nti naye mwe mulowooza nti saataddemu ssente mugenda kweyagala bweyagazi mulowooza nti mugenda kusabula busabuzi bannammwe mulowooza nti mugenda kalakatabo kalakasi bannammwe nedda tebigenda kuba buli alina blue tick wabaddewo okutya nti bagenda kusasula $20 abagobererwa ennyo bannabyabufuzi bannamawulire bannabyamizannyo abasinga okuba nti bagobererwa okwetoola ensi yonna buli alina blue tick Elon Musk amaze okulangira n'agamba nti ogenda kusasula nga $8 emitwalo nga 3 egya Uganda buli mwezi okozesa Twitter account yo gyokozesa tebigenda kuba si byafiri alangire n'agamba nti mugenda kusasula ono mukozi wa ssente si byataddemu akasente akawera okugigula kakati agamba kaseera kakusasula walina blue tick kitegeeza nti account yo nga yakula dde ogenda kukola ki kusasula bwe tugenze maaso n'okuba nti twetegereza munywanyi ataddeko nga twetegereza omutimbagano twetegereza nga Twitter omukutu ogwo guliko abantu abalina blue tick bawulira ddala emitwalo 40 n'omusobyo kakati singa n'atandika okusolooza yataddemu obuwumbi 44 ensimbi eza $1 okugusonjola kati bw'anaatandika okugenda maaso n'okuba nti asolooza mpolampola emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi naggaga Elon Musk atuliriza agenda kuba afuna obuwumbi 12 ensimbi eza Uganda kaseera kakusolooza okugula yakumaze kati atandika kusolooza buli akozesa Twitter ngwina blue tick okitegedde nti eki-latest okuva ku Twitter kagigula Elon Musk amaze okulangirira emitwalo 3 buli mwezi agenda kuŋŋaanya obuwumbi obwedala 12 obwa Uganda buli mwezi.